The voice. Ladies and gentlemen, you should know that this government is too powerful. They have everything. And if there was anything against us, they would use it. So, dear regime propagandists, if there's anything against us, please put it out there. Put out the evidence, because you own the courts, you own the police. Why don't you use it if there's anything against Honorable Ssenyonyi? I think it's a good challenge to give to you. Let us fight corruption together. Secondly, that should be reason for you to leave Ugandans to fight corruption anyway. General Museveni said those who want to protest against corruption should go to Kololo. But again, he denied us Kololo. You know, that shows that he's not willing at all to fight corruption in any case, currency that he uses. So that is also something for us to communicate to the people. General Museveni said in an intimidating way that those that intend to campaign and protest against corruption are playing with fire. I think he's the one playing with fire. He's clearly lost. He does not know the generation he's dealing with. He thinks he's dealing with individuals. He doesn't know he's dealing with our awakened population. Take an example of your friend Ruto and then revise your thinking, General Museveni. Finally, to all of you Ugandans, stand firm. Don't be intimidated. These are the tricks that they use. If they don't say you're working for foreigners, they'll say you're working for homosexuals. If they don't say you're working for homosexuals, they're going to say you're working with the government. They also know that working with them is a decampaigning tool. So they'll say, that person works with us. If we work for you, then leave us alone to do your work. Yeah. You know? Mu Luganda bazenga bakyogerako. Mwai Museveni yagambye abagala okwekalakasa olw'enguzi bagende Kololo. Naye ate Kololo yagitumye n'agamba Kololo ekyazimbibwa newankubadde bali mukolera emikolo emirala. Yagambye nti abantu abagala okwekalakasa nga balwanyisa enguzi bazannya na muliro. Naye ffe tulowooza Museveni gwazannya n'omuliro kubanga abaana b'odiringa nabo tobamanyi, olowooza bonna yabatimbimbye nga gwe naye oli mukyamu. Tunuulire Kenya omanye nti oli mu generation ekyamu y'odiringa nayo. Pozi n'okwongera okugula amaaso g'Abannayuganda bonna. Mumanyi ba dictator bye bakola. Bw'aba tagambye nti oyo yanwanyisa akolagana n'abazungu, bagamba tukolagana bali babisiyaga. Ekyo bwe kyagaana ne bagamba abo bakolagana naffe. Abo ba NUP, Bobi Wine ne banne bakolagana na Museveni. Kati bwe tuba tukolera Museveni, then mutuleke tukole emirimu gye egy'okumulwanyisa, egy'okumuggyako. Tuze tubasomooza kubanga gavumenti eno ye nannyini makooti, ye nannyini poliisi. Era singa omuntu yenna yena kufa abaddeko n'ebbala lyonna lye bandikozesezza. So tubasomooza mukozese eryo ebbala. Tumanyi nti okulwanyisa nakyemalira olina okuba nga oli clean. Oba toli clean baba bakumaliriza. Ensonga lwaki abantu bonna abaali mu opposition basirika bwe bati kuba buli omu bamubaako n'akakuku. Either abaayina omusango, abaayali enguzi, abaayina ekintu kyeyabba, oba abayatta omuntu muzze mubalaba. So abasinga babaako emisango. Kati ffe tuli mu kulwanyisa Museveni directly. So engeri gye tubalwanyisa, kale muleete evidence yonna yena erumika omuntu yenna ku ffe, mutekinge action. Amakomera mwe mugayina okusinga okwogera obwogezi mukozese action eyo, naffe mutusomooze tutekinge action. N'ebigambo ebyo njagala kumaliza nga mbazaamu amaanyi Bannayuganda, temutya, tewali agenda bayamba mwe muyina okweyamba mwekka, ate muggule amaaso mulabe, buli omu mulabe olw'ekyo kyali. Mwebali nnyo okutuwuliriza, mwebali edda abasebo ne banyabo.